okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Abaana ba Katonda abaagalwa abali ku mukutu guno mwenna tubalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twagala okwebaza Katonda atukuumye n'atutuusa ne mu kiseera kino nga tukyasoma omukka ogw'obulamu. Tukkiriza nti Mukama yatumazaako omwaka mirembe, ate alina ensonga lwaki yatuusa mu guno. Kyetuva tumusaba ayongere otuwa amagezi n'amaanyi n'obulamu ag'okwongera okumanya n'okumutegeera awamu n'okumuweereza. Twagala okwebaza Katonda waffe atuwadde omukisa okujja mu maaso ge okumuweereza enkya ya leero, era tusaba Omwoyo Omutukuvu atukulembere era atuluŋŋamye byonna bye tugenda okukola bibeere nga byebyo, ate era nammwe abawuliriza mubeere nga kye muwulira kyekyo ekigasa era ekibayamba. Amannya agange ndi Teopista Sempijja okuva mu Kabulengwa Town Church. Nsaba Mukama abawa omukisa nga muwuliriza. Ennaku z'omwezi nga 9 kiriko omutwe ogugamba nti ye Mukama okuva mu nnukuta E okutuuka ku Z. Atuwadde tugenda kusoma olunyiriri lw'okujjukira, tugenda kulujja mu kubikkulirwa essuula 1 olunyiriri olw'omunaana. Katusabe. Kitaffe atwagala, Taata nannyini buyinza, tukwebaza kubanga otukoze bulungi. Tusaba Omwoyo Omutukuvu atukulembere nga tuyiga ekigambo kye ku bwa Yesu Mukama waffe. Amiina. Agambye nti olunyiriri luvudde mu kubikkulwa essuula 1 olunyiriri lwa 8 nga lugamba nti nze ndi Alpha ne Omega bw'ayogera Mukama Katonda, abaawo era eyabaawo era ajja okubaawo, omuyinza w'ebintu byonna. Olunyiriri luno lwe tugenda okwetooloolerako ekyokuyiga ky'olunaku olwaleero nga ennaku z'omwezi 9 January. Yesu Kristo yennyini yeeyogerako nti ye Alpha ate era ye Omega. Ngera bwe tulabye omutwe nga gutugamba nti ye Mukama okuva ku E paka ku Z. Kituufu, Mukama waffe Yesu Kristo ye Mukama. Tewali bw'oyinza kugamba nti si yeye, kubanga ebintu byonna byatondebwa ye era bizze bikolebwa ku lw'obuyinza bwe. Kati bw'agamba nti ye Mukama okuva ku E paka ku Z, tulina okukkiriza ekyo, kubanga ebintu byonna byakolebwa ku lulwe era kubanga nga bwe twalaba nti okuva ku lubereberye Katonda Kitaffe, Katonda Omwana, Katonda Omwoyo Omutukuvu nti bazze nga bakolera wamu era bali omuntu omutolina bw'oyinza kubaawula. Ebintu byonna bikoleddwa Katonda omu lwakuba nti baawulwamu nti Katonda Kitaffe, Katonda Omwana ne Katonda Omwoyo Omutukuvu, naye nga bonna bali omuntu atya? Omuntu omu. Kati bw'agamba nti yenze okuva ku E paka ku Z, tukkirize nti kituufu kyekyo. Annyonnyola bw'ati: omugga Amazon gwe mugga ogusinga obugazi mu nsi yonna mu bungi bw'amazzi. Lefty Bezos yayagala omulimo gwe ogw'obusuubuzi gw'akolera ku mutimbagano okubeera nga ly'edduuka erisinga okubaamu ebitabo mu nsi yonna. Kaakano nga wayise emyaka 25, Amazon ye kampuni esinga obwatiikirivu okutunda buli kalonda
buli kalonda wa byamagezi okutandikira ku A paka ku Z. Kubikkulirwa essuula emu nga bwe tululabye waggulu olunyiriri olw'omunaana nti alaga emirundi alaga omulundi ogusukka mu kitabo kya Yokaana gwe yawandiika ng'omuntu omulala yeeyogerako Mukama eyagenda mu maaso n'akwetegereza. Weetegereze nga Katonda Kitaffe yayogerwako mu ngeri eno yennyini mu lunyiriri olwokuna nga oyo abaawo era eyabaawo era ajja okubaawo, wabula oluvannyuma lw'okwetegereza erinnya lino Alpha era ne Omega, tuyiga nga si Katonda Kitaffe wabula ye Katonda Omwana Yesu Kristo eyayogerwako mu lunyiriri luno. Mu ssuula esembayo eyakubikkulirwa singa tubuusabuusa, Yesu yayogera mu ssuula ya 22 olunyiriri 16 ng'akozesa ebigambo bye bimu, nze Alpha ne Omega, ow'olubereberye era omukobezi, okusooka era n'enkomerero, mu lunyiriri olw'13. Era laba ne kubikkulirwa bw'osoma essuula esooka okuva ku lunyiriri olw'11 okutuuka ku lw'17. Alpha ye ennukuta esooka muwaliifu y'Oluyonaani, ne Omega ye ennukuta esembayo, amakulu gaazo ge gamu, ne mu Lungereza zizingiramu buli kimu. Mu bufunze Katonda Omwana wa lubeerera yabeerawo, taggwaawo mu buli ngeri yonna gy'oyinza okulowoozaako, okufaanana nga Katonda Kitaffe. Ye muyinza w'ebintu byonna. Mu Lwebbulaniya El Shaddai eri ku mannya ga Isirayiri agasingayo obukadde, agoogera ku buyinza obusingayo mu nsi yonna. Kino kyongera okukakasa nti Kristo si kitonde ekyatondebwa, era kyongera okututangaaza ku kikula ky'obwakatonda. Banjawulo naye bali bumu. Katonda mu busatu tekitegeeza nti waliwo asingako ku munne oba omuwulize eri banne. Abasatu abo bali omu. Agambye nti buli omu alina by'akola nga byanjawulo wakati mu biruubirirwa ebyawamu. Lumu bw'olibeera omwesigwa era omuwulize eri Alpha era Omega, oliyimirira okumpi n'omugga ogusingayo obugazi mu nsi yonna, omugga ogw'amazzi ag'obulamu ogumasamasa
ng'endabirwamu nga guva ku ntebe ya Katonda n'ey'omwana gw'endiga nga bwe tusoma mu kubikkulira essula ya 22 olunyiriri olusooka. Akomekkereza bw'ati nti Yesu omwagalwa nzikiriza nga ggwe Katonda ayinza byonna eyajja mu nsi mu mubiri era n'omusaayi okulokola obulamu bwange awamu n'ensi yonna. Atuwadde tweyongere okusoma Isaaya essuula ey'omwenda olunyiriri olw'omukaaga, Yokaana essuula ya 8 n'olunyiriri olwa 5 ne Bebulaniya essuula ya 13 olunyiriri olw'omunaana. Agamba mu Yokaana essuula ey'omunaana, mu Isaaya essuula ey'omwenda olunyiriri olw'omukaaga agamba nti kubanga omwana atuzaaliddwa ffe, omwana ow'obulenzi atuweereddwa ffe, n'okufuga kwe kunaabanga ku kibegabega kye. N'olunyiriri olwa Yokaana essuula ey'omunaana olunyiriri lwa 5 agambye nti ddala ddala nkugamba nti Ibulayimu nga tannabaawo nze nga wendi. Ebyo byonna ebigambo byogerwa kwani? Ku Mukama waffe. Agambye nti omwana w'obulenzi atuweereddwa ffe. Agambye nti kubanga omwana atuzaaliddwa ffe, omwana ow'obulenzi atuweereddwa ffe. Tewaliiwo omuntu ayogerwako mulala wabula yaani ye Yesu Kristo yennyini. Na wano era agambye nti ddala ddala nkugamba nti Ibulayimu nga tannaba kubaawo nga ye waali, nti jjajjaffe Ibulayimu nga tannaba kubeerawo, Mukama waffe Yesu Kristo nga ye waali. Ebigambo ebyo byonna bitulaga nti Mukama waffe Yesu Kristo yaliwo okuva ku lubereberye, ye taliiko ntandikwa ate taliiko nkomerero, wabula ye Mukama waffe Yesu Kristo yaliwo okuva ku lubereberye ensi egenda okutondebwa nga ye waali. Katonda Kitaffe, Katonda Omwana, Katonda Omwoyo Omutukuvu bonna baaliwo. Kati tolina bw'oyinza kubaawula. Kati bw'agamba nti ye Mukama okuva ku ntandikwa okutuuka ku nkomerero, tukkiriza bukkiriza kubanga ye taliiko ntandikwa ate taliiko nkomerero. Ebintu byonna byatondebwa ye, obuyinza bwonna buli mu mukono gwe, ebintu byonna byakolebwa ye. Kati katukkirize Mukama waffe Yesu Kristo nti ye Alpha ate ye Omega. Nsaba Mukama yeyongere tuwa omukisa nga tweyongera okuwuliriza ebigambo ebyo. Bwe kati akasimu kakaffe ak'enkya ya leero nga 9 January bwe kabadde. Mukama abongere omukisa kuba Yesu Mukama waffe. Amiina. Katwebaze olw'ekyo. Mukama waffe Yesu Kristo tukwebaziza kubanga otuyigiriza. Era tulongedde okulaba Mukama waffe Yesu Kristo nga ye kusooka ate era enkomerero. Ebintu byonna byatondebwa ye era byakolebwa ye. Tewaliiwo kintu na kimu kyakolebwa awatali ye. Obuyinza bwonna buli mu mukono gwe. N'olwekyo Mukama tuyambe okubeera nga tukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo kubanga ye mwana ow'obulenzi eyatuweebwa n'awaayo obulamu bwe ffe tusobole okubeera abalamu. Tweyanziza Taata kubanga watuwa ekirabo ekyo era naffe katukitwale nga kikulu mu bulamu bwaffe bulijjo ne leero okutuusa Kristo w'alidda kubwa Yesu Mukama waffe. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.
akassanyu oba nnaku. Amaka kusalawo ko, ssanyu bw'olisalawo, nnaku bw'osalawo. Amaka gakwata ku bulamu buno n'obugenda okujja. In fact, amaka ly'eggulu ettono ery'oku nsi. Naye oyinza otya okwewala obubi n'ennaku abangi bye bayitamu? Puroguramu amaka tulambulula ensonga ze tusanga mu maka. Oyagala essanyu mu maka go, onoonya mubeezi, oyinza otya okuza abaana b'otazaala, n'ebirala bingi mu puroguramu amaka buli Saturday ssaawa 3 ez'ekiro ne Wednesday ssaawa 10 ez'emisana wano ku 3ABN TV Uganda. Kubanga Katonda atwagala era atwagala nga tuli balamu, naffe tusobole okumuweereza obulungi. Okimanyi nti abasiika panjoni kutto abamu tebamuliwa. Bwetyo w'omusiikisa ekituufu bw'omala omusiikisa olina muliwa. Ebyo bye bireeta kansa. Gasingira ddala ku gali abantu amata ge bamanyi ag'ente, naye ate go kuba ag'ente galina nabyo ebirisa byabo, naye ate gajja ne kuba wandikiisa side effects n'ebirala bingi tobusubwa ku puroguramu Effumbiro nga tukuleetera abafumbi ab'enjawulo nga batulaga engeri gye tuyinza okuteekateekamu emmere yaffe. Buli lwa Sande essaawa 5 wano ku 3ABN TV. Nange omwandizi wo Nantume Nora.